tukyayimiridde omulimu gwange gwa kusaba mukisa ogw'olunaku olumu gusinga okukola okw'emyaka 1000. So kusooka byonna twagala okwebaza otuwa akakisa kano, era njagala kwebaza Katonda okusumba lwere enjiri gyatubuulidde olwaleero. Emyaka gino gyonna ffe ng'abaana ba Buganda mu Uganda tubadde tusabira obwakabaka buno ddala, era twebaza Katonda olunaku lwaleero. Yeremiya essuula esooka agamba bw'ati nga Isirayiri emaze okuyita mu bizibu byonna, kubanga Buganda eyise ebizibu bingi, naye Katonda n'abitutaasaako. Atutaasizza abalabe bangi, n'ebizibu ffe bennyini bye tweteekako n'abituwonya. Kati omukisa ogwa Katonda tegugwa bali mirimu gya Setaani. Yeremiya kyava agamba nti sooka osimbule okuulewo ate osimbe, nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti guno omulembe omutebi gugenda kutuusa Buganda ku ntikko. Era nina okukkiriza mu Katonda nti bajjajja baffe ensigo ze baasiga nga Muteesa eyasooka, ensigo ze baasiga ne Muteesa owookubiri, ne bakkiriza enjiri okubuulirwa, ezo ze zimanyi nti dde Buganda. Musumba lwere kyatayogedde kye kino nti enjiri bw'etuuka kuno n'amasomero, Buganda yawaayo ettaka. Yensonga lwaki mu Bwakabaka bwonna ebintu byaffe birina kukomawo, kubanga Katonda yafuuka omutuuze mu Buganda bwe yaweebwa ebifo eby'okusinzibwamu. So byakwata ku Buganda akwata ku Katonda. Katonda akkiririza mu nsigo. Kyenva nsaba ssebo Ssaabasajja ne Buganda bwe tunajjanga wano okwebaza Katonda tuleme kujjanga lunjereere, tujje n'ebintu byaffe twebaze Katonda. Bw'onoosiimanga bw'onoobitwalanga, naye tufuuke abantu abeebaliza ddala Katonda, Mukama asobole okwongera ebirala. Omukisa tebagukuwa ng'owumbye engalo, bagukuwa oyanjudde engalo. Ngenda kubasaba twanjuluze ebibatu byaffe eri Katonda. Guno omukisa gutukwateko okutuuka ku ntikko. Buganda tuddeyo mu mpisa zaffe, bulungi bwa nsi, obuyonjo, okusoma, byonna omulabe bye yayonoona, Mukama bituddize. Ayi Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, oli Katonda awulira okusaba kw'abantu bo. Watugamba nti bwe tunaakomangawo gy'oli naawe onookomangawo gye tuli. Mukama otuyisizza mu bizibu bingi, ebizibu ebinene ebyalina okubeera nga twayiwa omusaayi gw'abajulizi, n'otusonyiwa olw'okuba nti Kabaka Muteesa yakkiriza enjiri ebulirwa. Mukama obwakabaka bwaffe bwe bwavaawo mu 66 n'ebintu byaffe byonna ne byonoonebwa eby'obwakabaka buno, wasiima n'obukomyawo ng'okozesa abantu ate abatalina Baganda nga President Museveni, obwakabaka bwaffe ne butuddizibwa. Kati Mukama ansaba mukisa okuva ku Ssaabasajja Kabaka, Maama Nnaabagereka, abalangira n'abambejja, Katikkiro, abakozi bonna mu Buganda, kimanyibwe nti gwe Katonda asitula okutujja mu nfuufu, gwe Katonda aleeta emirembe. Byonna bye tukola okuva leero biweebwa omukisa. Mukama bw'aba Buganda emyaka gyonna amagezi, bajjajja baffe ne bayiiya ebyambalo okuva mu miti, ne tutasobola kubeera bwereere ng'amawanga gali gatwetoolodde, naye nakyo ne bakituggyako abasamize n'abalogo. Mukama nsaba omukisa guddeyo gugwe ku lubugo lwaffe, kubanga lwaterekanga ebyaffe
lwatuwanga ekitiibwa ne tutayita bwereere ate ne lukuuma n'abagenzi baffe nga ne baba bamuziise mu lubugo ng'ayagala kujjulwa bamujjulwawo ne bamutuusa mu kifo ekirala. Mukama tusaba omukisa Buganda yeddiza ebintu byayo n'okutandika ebyambalo byaffe, kubanga ekyo gwe wakituwa mu mawanga gonna agatwetoolodde. Okomyewo amagezi agayiiya, kubanga buli kintu kyonna omuzungu kyataakola baakiyitanga magezi g'Abaganda. Ente nga ŋŋanda, ebikozesebwa nga Biganda, kubanga wali wadde abantu b'eggwanga lino omukisa kubanga baakutya Mukama. Nsaba tukomewo gy'oli n'okusinga be twali tukomyewo, era nsaba Mukama Katonda okola eby'amaanyi mu Bwakabaka buno. Kabaka waffe mukuume, n'Abagereka mukuume, Abalangira n'Abambejja bakuume, obalokole bakomewo bakutegeere. Mu Buganda mubeeremu enjawulo wakati wa ebyobuwangwa n'ebyobulogo n'obusamize, kubanga Mukama toyagala bantu ne Isirayiri bwe yakuvangako wagiwangayo ne bagikuba. Mukama kalicha yaffe tugyagala era nnungi era tugyenyumirizaamu, naye omulembe guno omutebi bwawulewo enjawulo wakati w'ebyobulogo n'obusamize n'ebyawongo ne Setaani ne kalicha yaffe. Mukama leeta omukisa ku byonna ebikolebwa mu kifo kino. Abantu bategeere Katonda. Abaana baffe bangi tebalina kyakola. Abaana baffe bangi bavudde mu mirimu egyafuula Buganda ettendo. Ekitiibwa kya Buganda kikomyewo mu kulima, mu kuwangula obwavu, mu mpisa, mu bulamu, mu kutegeera. Tukwebaza Mukama kubanga gwe Katonda agaba omukisa. Gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, yiwa omukisa olwaleero, si ku Buganda yokka. Bantu kiraba nti Uganda bwe wagiwa omukisa n'erinnya lya Uganda lyonna lyava mu Buganda. Mukama tusaba omukisa olwaleero otukomyewo, twenenye, tukyuke, tukugobere, kubanga oli Katonda tajjuluka. Ate twagala n'okwebaza abo bonna abatuyambi, abo bonna abawaddeyo ebyabwe abeerekereza, abo bonna abakoledde Obwakabaka buno, abo bonna abayimiriddewo okulaga nti tubeerawo. Mukama nabo bawa omukisa. Bawa omukisa abo abakola emisana n'ekiro, abakuuma Ssaabasajja bawa omukisa. Wa omukisa eggwanga lya Uganda lyonna, okuva ku mukulembeze President Museveni okutuuka ku mulimi owa wansi. Emirimu gyonna n'enteekateeka Ssaabasajja gy'anaakola, kubanga omwaka 2020 means perfect vision. Okwolesebwa kwonna okugenda okuva wano, Mukama kuwa omukisa. Ekitali kikyo kireme okulaba omukisa, naye ekikyo kiraba omukisa. Tuwa amaanyi okulima, okusuubula, tuwa amaanyi okutunda, tuwa amaanyi okusitula Buganda, tugize ku ntikko ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.